naye kati abantu abali corrupt bali mu kukyusa emboozi era nammwe mwagala giwa platform. No, for us we want clarity. Mukulu waffe twagala clarity. Bino bibozibozi dini byayogera. Anti nze sinyumya mbozibozi. Era saagala omboozi erinnya lya muntu yenna kumuwa opportunity. Nze sinyumya bibozibozi. Ekyokubiri oli wa mu kibuga. Puloti yeekyanja n'ey'Entindo eriwo esinga ebbeeyi. Of course ey'omusita y'amaanyi. Ey'Entinda n'eyeekyanja eriwo esinga ey'ebbeeyi. Entinda n'ekyanja weewala. Entinda ya bbeeyi ssebo. Kakati gwe muwulirize temunyumya mbozi z'abalalu platform za njawulo. Byemutekera abantu abalala abali kuba nti bafuna content. So you want to call this a diversion? Eno diversion, Alex? Kati gwe ate naawe ogenda kuva olina okubuuliza. Byenkuwadde bikuwe opportunity okubisengejja n'okubiwa abawuliriza abo n'abalabibu. Alex, abantu bannayuganda bali ku Twitter bagamba Joel Ssenyonyi must resign. Ekibiina kikyogerako ki about the allegations going on nti Ssenyonyi must resign. Kakati ongambye bannayuganda kinze betanaba kulaba. Mukutu gwa X nzikiriza ogugoberera. Ekyokubiri ekibuuzo kye njagala okubuuza civil aviation kitongole kyaki kya government. Ezo sente zava ku vote ki? Era nawe nga munnamawulire lwaki tebakutwala we bagula ttaka liri eri 250 Entinda n'olyoka oddamu nkubira essimu ng'oli ku ttaka eryo kubanga olimanyi nga n'ekyapa weekiri akirabako. Ddayo nedda ne baba talina kyapa gwe genda oliyimirireko ng'olina vidiyo yo n'oyo. Tunyumye emboozi egenda mu maaso etwala Uganda mu maaso. Tuli mu byanita kulizayininga, tuli mu by'abantu kugenda kujjanita mu ntebe kati gotandise okuleeta emboozi era naawe nkubita essimu ku Sande mu birowoozo n'emirimu emingi gyenkola n'ontekamu eyo emboozi y'abantu abanywa amata. Abantu okukolinga for Ssenyonyi's resignation. Bani gwe ng'ambayo abali ku X bannayuganda bali ku mukutu gwa X ng'amba nti ono. They are different Ugandans, Alex. You give one example and over who, over what? Over allegations of corruption. And where? Mtajja gwe kubuziza ebibuuzo gw'obizzemu. Ekibuuzo ky'esusa okubuuza kiba Dani yagamba ripooti speaker yagitulako. Ripooti parliament yagiremesa. Ekyokubiri gwe bw'oba olina evidence yo byagenze mu kooti kati katubirinde mu kooti. Tekawo evidence yo gwe tuwe evidence yo togamba mbu fetukuwa evidence gwe evidence ye eriwa. Gwe munnamawulire ntwala ku ttaka eri-250 leero oddemu onkubire nga oli. He who alleges must prove. That is the basic principle of law. He who alleges must prove. Kati gwe ntwala ku ttaka yimirirawo gwe nkuwadde gwe Uganda ow'enkya nkuwadde gundi eringa homework. Genda ku ttaka eri-250 eri-Entinda lyeyagula ogende ne ku ttaka lyawa neyali muguza kubanga oli munnamawulire nga tonnakubira mwogezi wa kibiina kakati oli ababulire kubanga akuwadde evidence. Ettaka lidduka teryasenena ne ligenda oba eyamuguza ye yadduka oba liri mu fulasika. Alright, tubaniriza abakulu abali ku Uganda ey'enkya mwebale tugobya nine Isaac 1Ks. Tuze n'ensonga ezitali zimu. Isaac asooka ombuulize ku bantu kyegende mu maaso. Abantu mbabuuzizzaako bajje bali gye batuusaako engalo n'emirimu. Obabuuzizzaako? Bajje bali gye batuusaako engalo n'emirimu. Njaga tugende ku nsonga ya ebigenda mu maaso. Yes sir. Tugenda tunuulira case ya Joel Ssenyonyi gye yawaabye ya defamation n'eddiini Lubowa-Ssaava. Yes sir. Case eno nkulu naye tuli mu buzibu bw'okubeera nti betwogerako mikwano gyaffe ate b'amawulire. Scenario eyo si nnyangu nnyo. It's not an easy thing. Ey'okugamba nti osobola okwogera ku munno
naye tujja kigezaako kubeera independent balanced ate era nga tuli accurate. Gyose Nnyonyi agamba Dean Lubowa Ssaava azze amulebula n'okuyingiza oba n'okuyingirira privacy ye ebyokuteekamu family naki ensonga za accountability. Dean Lubowa Ssaava aleginga nti Gyose Nnyonyi mu kunoonyereza ku Uganda Airlines omukulu kigambibwa yakwata sente ezisoba mu kawumbi akamu obukadde olusanvu 1.7 billion era agamba omukulu kiba kitegeeza yalya kiruddu oba health sente ezisukka mu nnya. Ensonga za accountability zino ziri tricky olw'ensonga nti oli ne bwaba mukwano gwo nga sente zabbye bwe zityo ku mawulire g'enkola mba nninza obutabeera naye mukwano. Ne kale tutandikire wandoza tusooke tufune Alex Waiso amufumbiro. Joel tujja mufuna Dean tugenda mufuna. Ndoza nga wononya Alex ngenda kunoonya ne Dean Lubowa Ssaava wano tubalansinga ensonga tubulisoke tuwe side zonna. Naye nga naffe tujja bbawo endowooza zaffe eziri independent ezitaliimu kugamba nti tugenda kubeera nga twekubiira. No, njagala bakulu bonna tubawulire tutegeere kuba eno ensonga eri sensitive ate era erimu public interest. This case has really ignited the public's interest. Mukulu wa Alex Waiso asebo tukulamusizza oli ku Uganda enkyandi ne muganda wange Isaac 1Ks. Obulamu we tuli tuwano ku Uganda eyenkya tugabire okatukubireko tuwayeemuuko oyo naabeerako jjange abeerako jjaawo nesoko mbuzeko mu nsoga muko ndiyo abantu wembakobera nti oliko jja wange bakoba be bawakana n'abakoba nti mweno idde abakobera mutyaye mwebale ife tubakoba nti ife tuli basaada baigwa na nfunta baluka era twatera obakoba nti ife tuzaala abaana tubatoola mu Buganda twabazaala ewaife e Busoga n'abakoba nti twazaalayo omwana gwe beeta Ngobi eyafuuka ekizibu mu iwanga. Busoga ni Buganda nekirala yesebo era bakoba nti weni Buganda kofu weni Busoga kofu Buganda sinizezi yesebo. Kale mukulu wange njagala tutandike ku nsonga etukubisizo yagadde twogereko naawe nsonga ya egenda mu maaso ya Dean Lubowa Ssaava omukulu please lwaki nempamba majibu muna maoni ani yagamba nti bamutulaki wasini yafo wangi ani yagamba nti bamutulaki wasini yafo sikuwulira nti ani yagamba nti bamutulaki wasini yafo ani yakugamba nti bamutulaki wasini yafo Joel Ssennyonyi ani yakugamba nti obutebe babugula $8,000,000 Joel Ssennyonyi ani taata waani eyatisatisa era batisatisa kuba ani amasasi olw'okuzuula ebyali bigenda mu maaso ku Uganda Airlines taata waani bamutulaki bali bagala kuba ani amasasi Joel namukuba taata waani bamutulaki kati bibye kisiru temuddamu nze dimbuuza siina budde kuba ffe tuba bize kati ekyo naawe katituula ekyokubiri buli Kampala asagala emboozi oli gyanyumya ng'ayagala oginyumiza abantu baffe abeeruwuka naawe kukwata omubabiro okubire omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ekinene mu nsi yonna ekito omubuuza ebintu bwe bityo nga omubuuza oti ekintu bwe kityo ng'okimanyi bulungi nnyo nti Joel Ssennyonyi bamuaprovinga ku bwalo ng'ali sport clean nga talinaako wadde akawadde akabi bwe kati naye kati abantu abali koraputi bali mu kukyusa emboozi era nammwe mwagala giwa platform. No, for us we want clarity. Mukulu waffe twagala clarity. Kankubuuze bino biboozibozi Dean byayogera anti nze sinyumya mboozibozi
era saagala ombuuza erinnya lya muntu yenna kumuwa opportunity nze sinyumya bibuuzibuuzi. Ekyokubiri oli wa mu kibuga poloti eyekyanja n'ey'Entindo eriwo esinga ebbeeyi. Of course ey'omusite y'amaanyi. Ey'Entindo n'eyekyanja eriwo esinga ey'ebbeeyi. Entindo n'ekyanja weewala. Entindo ya bbeeyi ssebo. Kakati gwe muwulirize temunyumya mboozi z'abalalu platform za njawulo byemulekera abantu abalala abali kuba nti bafuna content. So you want to call this a diversion? Eno diversion Alex? Kati gwe ate naawe ogenda kuva olina okubuuliza byenkuwadde bikuwe opportunity okubisengejja n'okubiwa abawuliriza abo n'abalabibu. Alex, abantu bannayuganda bali ku Twitter bagamba Joel Ssenyonyi must resign. Ekibiina kikyogerako ki about the allegations going on nti Ssenyonyi must resign. Kakati ongambye bannayuganda kinzire sitanaba kulaba. Mukutu gwa X nzikiriza ogugoberera. Ekyokubiri ekibuuzo kye njagala okubuuza civil aviation kitongole kyaki kya gavumenti. Ezo sente zava ku vote ki? Era nawe nga munnamawulire lwaki tebakutwala we bagula ttaka liri eri 250 Entindo n'olyoka oddamu nkubira essimu ng'oli ku ttaka eryo kubanga olimanyi nga n'ekyapa weekiri akirabako. Ddayo nedda ne baba talina kyapa gwe genda oliyimirireko ng'olina vidiyo yo n'oyo. Tunyumye emboozi egenda mu maaso etwala Uganda mu maaso. Tuli mu byanita kulizayininga, tuli mu by'abantu kugenda kujjanita mu ntebe kati gutandise okuleeta emboozi era naawe nkubita essimu ku Sande mu birowoozo n'emirimu emingi gyenkola n'ontekamu eyo emboozi y'abantu abanywa amata. Abantu okukolinga for Ssenyonyi's resignation. Bani gwe ng'ambayo abali ku X bannayuganda bali ku mukutu gwa X ng'amba nti ono. They are different Ugandans, Alex. You give one example and over who, over what? Over allegations of corruption. And where? Gwe musajja gwe kubuuziza ebibuuzo gw'obizzemu. Ekibuuzo kyesusa okubuuza kibadde ani yagamba ripooti sipiika yagituulako. Ripooti paalamenti yagiremesa. Ekyokubiri gwe bw'oba olina evidence yo byagenze mu kooti kati katubirinde mu kooti. Tekawo evidence yo gwe tuwe evidence yo togamba mbu fetukuwa evidence gwe evidence ye eriwa. Gwe oli munnamawulire ntwala ku ttaka eri 250 leero oddemu onkubire nga oli. He who alleges must prove. That is the basic principle of law. He who alleges must prove. Kati gwe ntwala ku ttaka yimirirawo gwe nkuwadde gwe Uganda ow'enkya nkuwadde gundi eringa homework. Genda ku ttaka eri 250 eri Entindo lyagula ogende ne ku ttaka lyawa neyali muguza kubanga oli munnamawulire nga tonnakubira mwogezi wa kibiina kakati oli ababulire kubanga akuwadde evidence. Ettaka lidduka tilyasenena ne ligenda oba eyamuguza ye yadduka oba liri mu flasika. Ettaka liri mu flasika lyagula nti we tutalikwata enkya livaawo. Liri mu flasika sebo. Genda ku ttaka onkubire tunyumye emboozi eno ng'ogamba kati ndi ku ttaka. Era background yange mulimu kino na kino. Owulidde directing ensi ku bintu ebiryalaali. Yes sir. Ebintu temwagala kubiwa amakulu ng'ekibiina bulijjo nga bwe mukola. Nkugambye nze nkusabye ssebo kubanga kati obudde buno obutudde nnyinnyonnyodde era nakato kyabuuza. Njagala kwongera budde ku kino. Genda ku ttaka eri 250,000. Onfunye bulungi? Yes sir. Entindo onkubira essimu. Kale. Yagula. Kubanga emboozi gwe gw'obeesingako bye si kyayogedde ekyo. Ekirala kyaliko ekya 1.7 billion. Anti nkugambye yakuwadde expenditure yazo nti mu lunaku lumu yaspendinga 700 billion. N'akugamba ebyeyagambye kati nkugambye genda kweri ettaka lye yakugambye gwonkubira essimu kweyo expenditure. Kozi yagamba sente kwe yaziteeka kwe tuba tumukubirira. Kubanga sente gwe ssebo kankubulire eby'essente tebafollowinga bigambo bafollowinga thread.
sente zitambudde zitya n'oba waziryako ice cream sente bazigoberera ate sente ezisukka mu miliyoni tebazoogera nga ogula ekitabo kya Black Book omusajja nti yaguze peeni Uganda ow'enkyata onyumisiza mboozi ya muntu omubambi mukama kumbi amina omusajja ye Alex Waiswa Mufumbi omuwulidde osofuna Ssenyonyi nsobola omufuna naye lwakuba nti Ssenyonyi engeri omusango gye yagututte mu kooti kanoonye eddiini Lubowa sava nga tetunaba ebyo ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro olw'okunoonya ddiini Lubowa kale tugenda kubeera nga tukuba toki mu nsonga eno oye Alex Waiswa Mufumbiro olw'okunoonya ddiini Lubowa saava bulungi nnyo yes tene tukole samale yaffe kale ensonga ya 1.7 billion n'okugula ettaka nti yagula ku ssente ezo kwegamba nsonga za accountability omukulu oli bulungi kino kiwamala Uganda eyenki buwamala ki ono wamala Uganda eyenkya eyaleero eyenkya wagiganda era ezabbi ne bujja okola gye nookolera gyaleero ndi ku byaleero ebyenkya binsanga luvannyuma lwenkesa lwembala ogamba otya ssebo weebala emirimu ngezaako okola naffe tukwandi wano ku Uganda eyenkya kaakati mpaamu eddakiika emu twogeremuuko nva kwogerako na Alex Waiswa Mufumbira ngambye nti onyumya biboozi sawa zino nina ku ofiisi wendyemu nina omuntu omu gwe ndi mukulaba tonkubireko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 olw'essaawa emu dakiika 3 Mufumbira ayogera ki nga yabba TV ng'ali ku ssomero ayogera ki nga yabba TV ng'ali ku ssomero yabba TV y'Amakerere Mufumbira mubuuze emboozi za TV yagimaliriza gye yabba guno gujja kankunoonye eddiini mu ddakiika 3 tutandike guno nga gunaanyuma kale abantu bano nga bwe nabategeeza be tugenda okwogerako ensonga eno nsonga nkulu kuba eriko allegation eya ssente ey'omuwi w'omusolo we can't treat it as we can't take it for granted he who alleges must prove kati nga Ssenyonyi gundi bwagambye Alex Waiswa Mufumbiro kati after 30 minutes ekitegeeza kwa 3:5 ngenda kuddamu nnoonya eddiini okubalansinga emboozi eno ndowooza kantandike bweti ne Isaac ajja kwogera number 1 these are 2 colleagues bannamawulire era keesi eno ejja kunyuma olw'ensonga nti omusango abamawulire ate bonna bamanyi kyekitegeeza okugenda mu kooti kyotwalayo si biboozi it is your duty gwe ngaale agututteyo omusango nambano kansoke kujjayo Ssenyonyi it is his duty and mandate mu musango guno okuprovinga kesi ya defamation kuba yo kooti yeyagala proof beyond reasonable doubt nti kakati ssebo bakudefaminga to what gravity oba noza ku buzito ki what did he lose and everything kati kiri erijjoyo Ssenyonyi 2 kyenalabye bakyendaba ekigenda mu maaso ekya personal attacks noza kusawo eno kyandisoose ne kivaawo ekiri the personal battles nti Dini yakola kino Joro yakola kino ebyo bya family na bikinza tubisoke tubiteeke wabbali the strongest allegation eri very critical ya 1.7 billion nowadays kizibu nnyo okumalaga trusting the Ugandan Parliament na buli atuulamu olw'ensonga nti bwe tuba tufunye allegations ez'okulya obukadde 5 tufunye allegations eza
sente engeri eziyitinganamu kizibu nnyo okumalage okwesiga omuntu. Ebintu bino bizze bitambula ebya alipota we yaliwo n'okunoonyereza Kosasa we yanoonyereza ku Uganda Airlines era omukyala Bamuturachi yajja ne bamusoya ebibuuzo bye twakiza nti ensi yonna yabiraba era ne tutegeera. However tutuuka ku ssaawa nga alipota tennakolebwa oba during the process of okola alipota ne bitandika okufuluma nti Joel Ssenyonyi aliko ssente ze yakutte. Naye nze nga munene kye nasooka okuwulira ne nasooka okutegeera ebintu ebyasooka kuva mu kampu abamu be na interview nga baali ba NRM number 1. 2 ne tufuna ekirala nga waliwo okusika omuguwa speaker agamba ensonga zino zive mu mawulire zitattana ekifaananyi ky'ennyonyi oba the country's airline nti zandivudde mawulire byonna obijjukira nti era n'amuwandika speaker n'awandika Ssenyonyi ndowooza mwezi gwali gwa Augusito if I'm not mistaken yanamuwandikira ensonga ezo zijje mu mawulire and the letter is in all the document is in public domain. Kuba n'ekyo kya raising ebibuzo ne tubuuza lwaki kijjibwa mu public domain, lwaki omusango guno speaker tayagala case ene ewulirwe in front of cameras, in front of abamawulire. Ekirala ndowooza kyali ekyaddako yanzijukira bulungi yali Augusito 22 ennaku z'omu zaali 22. Gundi balo yava mu office of the speaker ngegenda wa Joel Ssenyonyi yali chairperson wa Kosase. 2 oba 3 ekyaddako twalaba na Jennifer Bamuturachi ngali mu office ya speaker Anita Among eyali anoonyezebwako essaawa eyo nga n'alipoota tennafuluma ensi yonna okugitegeera eggwanga lyonna okulitegeera ensonga ya kusatu chronology of events. Tuzze tulaba exposes oba okweexposinga abantu. Josinyi ayinza okubeera si yagenda osooka kubeera Kosase chairperson nga alipoota tevaayo oba nga erimu amakoona bweti. Tujjukira ebyali mu Bank of Uganda Abdu Kantuntu era naye allegation zaaliwo nti alina ssente ze yakwata. Kifuuse it's becoming a norm nti buli muntu kaakati atuula ku Kosase oba ku bukiiko buno obunoonyeza ennyo ku nsimbi the Public Accounts Committee both central and local government ne Kosase n'obukiiko obulala allegations ezo zijja na lipoota ya Abdu Kantuntu up to now abantu bagamba it was one of the bogus reports kubanga teruma teriimu kintu kiri awo. So kaakati tutuuka ku ya Joel Ssenyonyi ekigambibwa sinakigambibwa it's on record. Speaker Joel Ssenyonyi yajja mu parliament ngayagala okufuna guidance butya wasobola okumuvinga alipoota eno esomebwe nga yawedde. Speaker n'amwanukula nti I've seen or we've noted with concern nti alipoota egambibwa okubeera gy'ogenda okusomera parliament yali yikinza and of which wouldn't want to discuss a leaked what document. Naye nga tujjukira waliwo okusika omuguwa nga Joel agamba ayagala alipoota esomebwe nga eno speaker agamba no era alipoota eyo tetugirinaako copy nti this was the report eyogerwako. Naye nga allegations abantu bategeera bajjukire nti mu 2022 Ssenyonyi allegations zitandika during mu kakiiko the same matter eyaline ku Abdu Kantuntu during Bank of Uganda okunoonyeza ku Barusi Kasekende omukyalo ono yaani omukyalo oyo I'm forgetting her names. Naye kwegamba tuba tutuli mu wakati awo ng'era alipoota enajja kati incident eno amazima tena njao na incident ya Abdu Kantuntu lwaki nti even in the process of making the report batandika kugamba Abdu Kantuntu yakoze eki those allegations nti yalidde Bank of Uganda okay omukyalo gwe njagala erinnya linva mu mutwe oyo gwe balaganga gwe bagambanga mbu yakwata sente n'aziteeka agenda mu banka n'ajjayo sente ne
yes ya omukyala bajenda ya bajenda Joyce oba Juliet Ruth Joyce something like that okay nenga yegundi yebajenda bwe twatujjukidde bulungi kakati these are scenarios back to back but chairpersons bali on the spot nga bagenda mu maaso nga reporters zinaatera obanga bali mu maaso ga kutandika okukola reports era ne ku Bank of Uganda tujjukira waliwo kiremu yoga nti emintu tubijje mu ki mu mawulire kati ekirala wengendera ku Joe Ssenyonyi there has been a tendency oba simanyi oba nkola ya kibiina kya NUP oba ya byabufuzi but ku side ndawinza obutabagira nti balina okudefendinga owaabwe nti okujja kutandika okujjayo baka tugambe ndoza the personal attacks zoze sagala muno mweno battle of accountability eyokutandika dini yakola kino ebyo biri personal ne dini okuva ya government Ssenyonyi family yo nabiki I think those are not critical in this matter ate tubyetaaga kyetwagala okuwulira nti sente wazirya oba tewazirya because up to now n'ensonga ya Mathias Mpuuga ekyali mu ddiiro we might still treat it as a diversion why nti n'Empuuga netukyamu kubamu ebituli the debate is so tewewuunya nga nabakugamba nti this is a loophole oba gundi yakulaba nti tujja tushiftinga debate ku Mathias Mpuuga ne speaker n'abalala betubale tusongamu olunwe kidde ku Joe Ssenyonyi however ne Joe Ssenyonyi waliwo issue ya risinga eya sente ze yali agenza okulambula Sseggirinya Muhammad of which teyakyegaana era nawandika sente nezikola ki neziddayo kati ekyo nekyo nakyo kyatandika okugira okumukubamu ebituli kati yasaba sente sokolindeko ngende ne ku ddiini yasaba sente obijjukira trip ye yekenji yagendako eya Sseggirinya Muhammad we yatuuka ate teyamulaba namalayo lunaku lumu naye nga padiem ze yasaba of which nakyo kiri mu public domain yamala n'awandiika naga sente zikole ki ziddizibweyo etegeeza singa mu exhibition ya parliament exhibition singa tekyamentioningibwako sente tezandikoze eki tezandizeeyo then ekyanduza tujja kukimanyira mu court dini kyabuuza nti obadde ku interview badde mu media ne mu parliament wakagendayo n'emyaka 5 teginnawera we want to know the wealth you are accumulating his alleging nti nyumba eno na wano wakola bino na bino that is now ku Joe Ssenyonyi ku provinga nti this allegation you said this is where I got the money because omusango yagututte mu court now tugende ku Dean Lubowa Sava. Dean is my good friend and is my elder brother. Nkoze naye and one thing I know about him nti ebbanga zonna lyonna investigatives zetuze tukola tizinyo Dean okubanga it's on rare occasions ate lwembadde naye balwenkola naye lwesinakiraba abane information naji translating into either truth or what nga amazokola investigations. There are cases up to now inga they have gone 3 years nga ziri ku desk ye nga teziri nchogere ntya nga akyanoonyereza nakola kutya ekyo kimu nti bwe tuba mu case eno omuntu gwenkoze naye for now ndoza 4 years it's hard for him okumala googera ekintu nga talinaaki proof ekyo nkyogera nganza akoze naye abane papula ebifaananyi n'amaloboozi that's the Dean Lubowa I know. However ebintu bino byonna byetwogera izaka wenkugamba nti wabbye ssente nsobola okubeera nga ne bwino mulina nze gwempita bwino naye mu kooti okuprovinga to reasonable doubt muganda wange si kyangu Isaac okusaako omusango nti walya mu bigambo kyangu naye okugenda mu kooti okukakasa omulamuzi gukusinge nti you misused the public office, you misused the taxpayers money. It's a difficult case. Lwaki nti Dean kakati alina ekkatala ery'okukakasa omulamuzi
kuba nino takakasa bannamateeka oba bannayuganda no kwabo bannayuganda tuswanisa ino kubanga abasinga baga yali kitegeera but bwe kituuka mu court proving to reasonable doubt that empirical evidence substantial evidence okugamba nti omulamuzi okugamba nti yes you misused the public money you misused the public office eryo katala because he who alleges must prove kakati omulimu guli ku ddiini lubo wasaava okujjayo n'ebiwandiiko n'ebyapa ne proof ekakasa nti awantu waliwe yagula wayogerako nti biibino sente zineeno bwe wazifuna olunaku buza omwezi bweziti no oba transaction history yiino n'osasula kino na kino ku sente bweziti of which it's hard Isaac okugamba nti wabbye emitwalo 5 muneemu kooti kirala nti prove to us yazibba atya so it is a case n'ekirala kyo ekikulu abantu kye balina okumanya nti ddiini omugendako mpola lwa nsonga nti ebintu ebisinga ebbanga lye mulabidde era lye mutegeeredde kuba kyemmanyi ne bajja oyo ne sayidi yawe nabo bakitegeera bamanyi omuntu gwe baŋŋanga bamutegeera. That's why you see Alex Waiswa not talking much. One. That's why you see the partners what inti simanyi oba that they don't want to panic oba olw'okuba omuntu gwe baliko bamutegeera bamumanyi olaba ng'ekigere ng'egye bakiteekayo kitono. Nze ne ddiini twa breaking a story ya ababaka abaali bakutte ssente. I can say it authoritatively on camera. The fact is, ddiini information twagirina buli kimu. Abaka gye bakobera COVID-19 okugenda okulaba president okusinkana president. That is actually in 2020. You understand? And the story about ne bayomba. Naye kakati naawe amannya ge twamentioninga, tell me right now, can you really osobola okugaana ogamba nti Kazwe Bashir ebibuuzo ebimuliko biyinza okugaana kati katono nnyo omubaka Kagabo Lwanga Jime abaka kati aboogeza ebirimi right now. Can that story so girayako n'ogamba yes there was this and this, you understand? And there are some MPs now bennyini I can't hide abajjanga mu kyama ne bagamba nti naye bwino omujjawa not going to court. There are those abali ba threatening ogenda mu court. Omu ku bo yali mubaka naye nga munnaffe eno mu mawulire n'abagamba mugende mpola oli Diniro wa Savoya. I know him. He's a person go badde otuma story omutuma story ya kwocha Butale naita story ya Masasi. Omutuma story ndala aita story erimu accountability nakikana bagamba let's go slow. So kakati kweyo embozi y'ababaka abakwata ssente cause transactional politics mu ggwanga Uganda si wa lugambo okubeera nti okusirisa omuntu ye waali agenda mu maaso nti bw'obeera okubeera nga Mwami Museveni yakikozesanya era naye takyekweka takyegaana. You understand? Yayagala nnyo ekyokulaba nga mweyawuddemu naye ne ssente zino zicontributing. Money is a factor in Uganda's politics. Why? Nti bw'obeera nga oli mu kulembeza omaze ebbanga ddene you don't want that resistance, you don't want that opposition egenda buli kaseera okubeerako. Rather do transactional politics omanye nti abo balina because we now see it okuva mu 2023 kuva lwe twalonda ndoza nawe Isaac kukanya nange nti amaze wakatona mu ggulu ababaka betukubamu ebituli bangi nnyo. Gwe mubaka kigo wakalaba eyegasse oba ababaka bameka wakalaba abaludde oluvuganya abeegasse ku bannayuganda ku march to parliament batono oyinza okubeera nga n'abantu 5 oba 10 nga tokola ki nga tobaweza. So it's really very hard. So it is a matter of time and understanding nti wetuli si wangu and the institution eri on
nchite tenterhooks on spotlight and of which we need to understand the allegations obutamalaga taking for granted naye nezeba n'aboogerwako they have a duty to prove to Ugandans that number one, we are not misusing the offices, we are not misusing the public funds, we are not in any way using money extravagantly. For instance, issue bwetubeera mu scenario eno nga tulaba issue ye Kenya nti President Ruto was forced okwata cabinet yonna. Why? Ekintu kyali kyavudde ku budget, the 2024 finance bill. Gavana baga tetusobola kukkiriza, no we can't. President nabeera forced obuta signing a bill n'alowooza nti bajja kukola ki. Namugamba you killed our brothers and sisters, we didn't vote you to do what? To kill us. Aga no kati now you must go. N'alowooza nti byaki byakusaaga. Yagenda okola no nakakana n'agwa ku mavina ga no. Now the cabinet, the entire cabinet yonna n'agigoba n'agyera bintu bya nsimbi. It is the same scenario happening here nga bye tulina kaakati. It's going to be so hard abakulembeze bonna on either sides, the opposition and the ruling government, okukkirizisa abantu nga balaba ku mulirwano omukka guvaayo ng'omukka guli gukozinze reaction into the smoke that has been smoking out of the chimneys of Kenya. Ziretedde Ruto kugamba n'amalako up to now bachamugamba however much you've olesa cabinet empya, we want you to leave. Kati ndowooza ntandikirawo ekisookera ddala ng'osmiling onyumidde byoyogedde. Issue za corruption si za bigambo nti oyogera kakasa oba okitegeera. Ekyokubiri kyenyinza okugambako mu ekyo nti tulaba ebintu bibiri, bannamawulire babiri. Bannamawulire abo ababiri, omu avunaana alejinga avunaana nti gwe wakozesa ssente zaffe bubi. Yes. Omulala agamba tugende mu kooti tubitebye. Naye mu mawulire, nze nsoma amawulire. Mu mawulire ndowooza kiri mu module ya broadcast. Module ya broadcast bakugamba omunnamawulire oyina okwecomposinga and you keep your audience. Tiwemba ntandise okwogera nsobola otya okwata wamala for 1 hour n'atakwata ku remote. Yes. Kugenda ku mukutu mulala. How do I do that? Ekisookera ddala nina okutambula n'ekintu kye tuyita the 5 W's and 1H. And 1H. The 5 W's ezo zikuuma omuntu wakulaba okubeera nga stickinze in one place. Zibeera zitya. The 5 W's mulimu who, when, where, which, and how. Tiwobeera ne 5 W's ezo. Who yani oyo ani. Okay, who, why, when, where, what, and how. So nti obeera n'ezo oleetera omuntu okukukwata n'omusoma obwongo. For example, wamala wenzija n'enjogera nenkugamba who, Joel Ssennyonyi, what, yabbye, where. It makes news. Kikola amawulire era omuntu n'agamba n'alabika nti ebintu byayogera bituufu. Lwakuba ne mu kaseera ketulimu when and where ne bwata kati Joel Ssennyonyi ne bwaba katugezaani okombaka ina atawulikika nti yabbye obukadde 2 oba 5 olwokuba scenario gye tulimu kaakati where and when the timing is bad.
ekyo sikifaako nnyo kankugambe kino ekintu kyolina otegeera ekisookera ddala nze leero mbadde njagala neeyambule ekiti ky'obwannamawulire njogere ng'omuntu ng'omuntu gwe ndi kwogerako ye Joel Ssenyonyi ekisookera ddala ddiini twandibadde tumuwa amatu era twandibadde tumuwa okumuwuliriza naye eddiini atulaga nti ate professionalism ate nafu etya olw'ensonga ti ddiini Lubowa Sava ali kujja naye totegeera kiki kyennyini kyayisaawo oba kiki kyennyini kyayogerako oba gwe atannamutegeera nedda nze ndikubuulira wemba sinnamutegeera kitegeeza nti bantu bangi abatannamutegeera cause just imagine nti Isaac atannakutegeera naye weŋŋambye nti baamutegedde before nga tannatandika kwogera bigambo ebyo hashtag ya Ssenyonyi must resign badde tannatandika twogere amazima anti kati kankubuulire ku Twitter he's trending anti kankubuulire after Dini's allegations anti kankubuulire kino kino ekintu ogiraba ali mu namba 3 mu Uganda yonna Ssenyonyi must resign anti kati wulira kati at the moment ndikubuulira kino ekintu kya Joel kye bagamba mu Joel must resign abantu abali kyogera bali kikozesa busiru cause tebamanyi ate abagamba Mpuuga must resign bali nabo tebamanyi ekyo bali bamanyi olw'ensonga kati nze wamala oludde mu mawulire tetwatandika okufollowinga Mpuuga kati kankuweekoko wano njagala bajja kunsonyiwa ogendayo eno naye kansooke nkuweekoko ekintu kimu abamu ekya flagging off kugamba nti Mpuuga yandiba nno muntu mukyamu era kino wekiba by the way singa tubadde osookogera incident ya Segirinya yani yali mu America yali mu America Bobi Wine yali agenze mu America Bobi Wine wagenda mu America yali akubye olukuŋŋaana lwalirwa oba lwaki waliwo omukazi eyajja nga ayina information neno zasemberako kuneeno nga ayina information nga ayina information nga agamba Bobi Wine nti kyandibadde otuyamba singa otugobera Mpuuga Bobi Wine yatuula n'abagamba ebigambo bino n'abagamba bannaye Mpuuga nze yamulonda aliko obunafu bwe era tuyina funa wali bunafu tumusupporting I agree era ebyo ebintu we yabyogera Katonda singa nyamba nengwa ku kavidiyo ako ate nga mbijjukiranga nnyo Uganda mentions a scenario ebintu ebyo we yabyogerako abantu ne babeera so bitter bali mu America ne bagamba nga balaba nga abikkirira ekyo nange nja kigatta naye we yabyogera ebyo byonna faawo ne tutandika okugamba ye lwaki abantu bewabweru batandise ngamba okugumbulula gwe twandiyise ng'omukulembeze waffe ka video kambuze naye oba keka Bobi Wine we no longer want Mathias Mpuuga yali 1 year let's ago. have Mommy Taylor. Anthony Onogonde Taylor Gonde. Thank you. Well, thank you so much for this opportunity. Exceedingly honored and humbled to meet you, His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, the President of the Republic of Uganda. I am a concerned Ugandan, a compassionate human rights activist, and a loyal member of the mighty National Unity Platform. His Excellency, I've loved your powerful speech, but some of the words have left my eyebrows fully deployed. Because you talked about the controversial anti-homosexuality bill that Despot Museveni brought to Parliament because he wanted to destruct. If you look at the actions of our members of Parliament from NUP, they were involved in
in this destruction was they voted for the bill. Not being instructed, they had to abstain and say that is not the priority of our party. We cannot engage in voting for such, concerned about Ugandans. So voting for a bill that punishes. Let's have. Okay, yali mukazi. That's why you see. Ono Hillary yali ku nsonga ya bill. As a concerned part of this. You represent the views of the majority of the people of Uganda. You disassociate yourself with the West. You represent the view of the international community. You disassociate yourself with the people of Uganda. Museveni knows. The US. Okay? I don't remember more than 5 or 3 or 2 gay people killed. But people to life. Passionate about human rights, and I really hope you'll be passionate about. Hello, mlaba. Kati waba osobola ogenda Let's organize, let's plan, and let's do what's necessary. Amanya gange mukamanyi. Nze jjajja Nuupu. Naye amanya gange ge bantumaze Maria Nancha. Mukama yanyongerako erya Maria Stockwell. Ndi mukyala mufumbo. Mutabani ntunuulira. Nze munnange bw'oleeta amasayansi mpuuga. Tujja kukwatagana kikwo. Nze saagala mwana wankwe. Saagala mwana wankwe. Ebikojja biraba. Era ojja oyambadde ovulo. Masayansi mpuuga. Ffe situkyayagala abantu batulyamu nkwe. Tubakoye, tukoye. Tuli wano tutawana n'abantu. Ate nga be bajja okusooka ku nnyonyi okujja okusugumbiza emirembe. Ng'emirembe gizeewo. Masayansi mpuuga toleeta. Oyina abantu bangi, leeta abaana abalala b'otannaleeta. Waakiri tuleeteremu ayeekolera. Ojja mpuuga leetamu ayeekolera. Wegayiridde. Era ojja oyambadde ovulo omanya nti jjajja Maria ebikojja ebiri. Wanyiiga nnyo kyotasegeera. Ati Bobi Wine oba yamuddamu naye ndowooza owulidde olwo eyo ddi. However, ene saga tudembya mpugana tewali justification chetwagala anti kati awo nkugambye speaking to the issue batayogedde kati mpuga wankwe tufuna kati kankubulire eyo gundi yali mpanvu twagitema buto naye yalimu enkwe mukumpanya so awo ne tutandika flaginga ono kati soomulira nti kuba kati right now ebibuuzo webiri kati saawa zino toyinza kuŋŋamba nti loopu nti ojjukira ekintu gundi kyakugambya ni gundi waiswa nti genda ku ttaka omanyi nga bwe nkugambye ziri 5Ws nti zituleetera okuba confident ne wemba nkulimba otegeera nti osobola okukkiriza then luvannyuma nenkugamba they are confident liars of course. So when you're confident oleetera okupaswedinga oba okukkiririza abantu kiki kyoyogera. We have seen this wamala obadde mu kino okirabye omanyi bannamawulire how powerful we are nti we can even abannamawulire omanyi lwaki batuyita the fourth estate nti kubanga tusobola okuinfluencinga okitegeera ekisookera ddala batugambye
kyenasoose okugamba nti omanyi lwaki abantu bagenda tuuka ekiseera balabe nga ddiini yeeyogeza. Ddiini alemeddwa okutereera ku mulamwa. Nze singa nali ddiini nandigambye 1.7 billion yeeyo gyenkutteko sigivaako. Then oleeteyoko n'ebiraga. Ddiini y'omuntu ennyo gwe mmanyi bw'aba ayina amawulire amanyi n'okugamba jjukira ku bintu bya Rina Zedriga. Ddiini nakugamba kankuwa amaloboozi gano wulira. Ddiini bukyanga atandika kwogera story eno okuggyako ebigambo n'okulima nti jjukira we wagenda waliba MOP wabakola otya kwegamba akuleetera amannya ago n'ogamba amanyi ne ba MOP be yawa n'akuleetera amannya n'akolaga ekifo kikino bwe yali. Ddiini kati kankubulire w'ogaba enguzi wamala ng'oli kumpa enguzi kitegeeza naawe agimpadde cause enguzi gwe bagiwa n'agiwadde mwenna muyina omusango okitegeera. Wemba ngaba enguzi sisuubira nti nkuwa risiiti. Waliwo agabangako enguzi ya risiiti wamala n'ongamba abamusiru ndikuwa enguzi naye kankuweereko risiiti. Nze gwogiwa naawe agimpa olowooza twerowooleza ki? Wojja n'enguzi ng'oŋŋamba nti baamuwa enguzi ya 1.7 billion era nina n'obujulizi. Kitegeeza oli teyagaba nguzi yali ayagala kukwata muntu nga woolaba bano be baatutte nti oli yajja n'alikodinga bamawanda oli abeera ayagala ku exposinga nguzi oba okitegeera. Ekintu ekyokubiri bw'obanga oyina obujulizi bw'enguzi nti wamala nakuwadde enguzi kitegeeza nti oyina abantu babiri abagenda okukwatibwa eyagiwa tulina okutegera intention lwaki yagaba enguzi. Then ekyokubiri bw'oba ogabye enguzi ate nendeeta ripooti yo cause kyaliwo okusalawo. Omusajja aleese ripooti 2 mukalaba bulungi akatambi tokayina n'abuuza nti bannaaye mpeeko katambi ki anti ekya ripooti kyo bwabanga ekya ripooti tujjukire tugeraganye ku ya Abdul Kantutu ya Bank of Uganda. Ekya ripooti oli kubanza sina bwino alumika Kantuntu nti yalya n'owajjayo Ssennyonyi simulina. However these allegations waliwo ebikolwa nti bwebanga alipoota ya Abdul Kantuntu nawe kenyini oga kakisooka okubanga Joseph mwalipoota kwate twafuna mukisa kugiraba kuginnyonnyoka ensi yonna egitegeere bwe twantegedde nti alipoota eno erimu ebitundu naye Abdul Kantuntu naye kankubulire omanyi nga waliwo at least ebya Joel Ssennyonyi byolaba nga byali visible nga osobola oyimirira ku eryo n'ogamba erimu ebituli. Ekisookera ddala ripooti ekugamba nti ono teyasoma bye basooka okuwaayo twasooka ebyali mu inquiry mugundi mu kubuuza omukazi n'alaga clearly nti yakoma mu P6 manya mu senior 6 ne bamubuuza ebiwandiiko biri wanagamba emakerere oba transcripts zabula something like that. Ne bamubuuza lwaki wakyusa erinnya nenkyusa erinnya nenkola ebyo byonna ne batuuka ekiseera ne tuyingira ku kyemisaala ojjukira nga boogera emisaala ne bamubuuza lwaki okikola bwotyo ezaliwo kati ebyo byokka byali bitetrigalinga otegeera nti Uganda yalayinze wano era nga bwe twabiraba mu Bank of Uganda naye report recommendations ne tutabi anti kati obuzibu bwe tuyina tulowooza nti ate aleese ripooti yayina okukwata ekyo tukimanyi the parliamentary committees obukiiko bwonna they don't have the powers they have nze gye nzikiririzaamu yakwe-exposinga nti Joel Ssennyonyi expose ne Abdul Kantuntu exposed. So mwe mubeera mu banenyaki
Isaac tutegere bulungi Bannayuganda we bafunira mixed reactions wezavira because they didn't blame Abdul Kantutu for doing a good job to expose the rot in Bank of Uganda. No one blames Joe Senyonyi for doing the rot and no one blames him for not bringing the report. Why? Aina kugenda ku guidance ya speaker. Naye kikulu the content ya report ye yaleetera ko Bannayuganda okubuusabuusa ku Abdul Kantutu ku ya Bank of Uganda. Kati kambuze Joel Senyonyi content kijja babuusabuusa. Ante twalaba report yete twafuna report. Ante kati bwe buzibu nti Joel Senyonyi yajja okusoma report. Ne mumugamba report ya leakinga. Yes, speaker. Omuntu weekoko abalikinga bannamawulire abayina report eyo nga basatu. Mugambe nti ono yayina report eyo, ono yayina report eyo, nono yayina report eyo. Kiba kituufu bagiina. Fa bannamawulire tujja bakwata bulungi. Tubabuuze biki ebyali mu report. Dini kyagira era naffe kye twawulirako because these are allegations of which we can term as baseless olw'ensonga tezirinaki ebintu bino nze wengambira nti wenterawo ebibuuzo nzirirayo ku kesi gye nagoberanye ya Bank of Uganda ne Kosase nti Abdul Kantutu ba retweeting okukola ki report tutandika owulira nti Abdul Kantutu yalidde. It is the same scenario ne ku Joel Senyonyi omanyi saagala nga atandise okulitwe nga bagenda kola report era ne bijja kati awenebuliza lwaki buli bagenda during mu report making lwaki wekitandikira anti kati two scenarios kati kankubuulire saawa zino tulina ebintu nga bisatu ebibadde bitambula era ebintu ebyo ebisatu bibadde byonna byogera ku nguzi. Buli wobeera mu hot soup nga bakunyigiriza yes omuntu kyabuntu onoonya ani either gwobeeramu naye oba onoonya exit route okivaamu okyoleka mwani cause okukivaamu ate nga toyina gwolesemu obeera tokivuddeemu oba okitegeera kati always omuntu buli wobeera nga bakunyigiriza onoonya nkivuddemu ntyandesa mwani kati kyekiri wano tubadde n'ensonga 2 oba 3 tubadde n'eya Anita Amongo neya Martha Simpuga. Actually tusoke tuzijje ku gundi naye eya parliament yonna. Kuba commissioner parliament eyo ebadde nnyo ku bantu babiri. Nsi babiri bokka. Ba commissioner. Nedda nti ne ba commissioner mulimu omwe asoundinga. Okitegeera. Lwaki nkugamba nti abantu babiri ba commissioner mulimu omu abeeni alemu kwebali naye Empuga yawulirikana. Then parliament eri enguzi speaker yawulirikana yawulikika. So wotuuka ku bintu weebityo abantu bano bajja kunoonya ani omuntu gwe tusobola okiteekamu tuve ku mulamwa guli tubadde tutuuse ne ku kiseera eky'abantu abagamba we march to parliament ng'ate march to parliament abali singo gifunamu beba opposition. Kati tuyina ozanyaawo kaadi. Okay, na opposition tubeere kiriya abasinga ogifunamu Bannayuganda kuba this is a call headed by Ugandan citizens. Naye mbuulira abali mu gavumenti abali kuwagira nti tukoleki nti tugende. Sijja kukweka Bannayuganda sijja balimba ku byendaba. Nabo opposition nabo they are not behind this. They are not behind. Naye at least tuyina koko abatini balubatu naye waliwo abatini naye mbulirayo ko wenyalemu agambye ntya tusonge sekikubo womutunuulira embeera ze anti wulira wenyalemu naye olumu akulema okutegeera nti wenyalemu sekikubo kuvadda okitegeera ye bwatyo bwazanya ebintu bye naye press conference batuza baddeko aba NRM abalala abagamba nti bwe babeera nga bakkiriza parliament yakkiriza abagamba nti Sekikubo yenyigira mu mivuyo gy'ettaka parliament nebakkiriza nebagulira ne bano bukyeki mukyabakola bamakinge bajje okitegeera so mu parliament tulina ababaka naye baalubaki so wetugamba bwetu nti tuli kujja kati abantu we babasuulamu Ssenyonyi kutuuka ekiseera badde ngenda kumakinga naye ke bakitaddemu Ssenyonyi kantuulewa nti olw'ensonga nti these have been opposition voices kwali Bannayuganda okitegeera cause buli woowulira nga kiringa saawa zino kugamba nti bannaayo Kyagulanyi
twamulabye mu State House yavuddeyo n'ekikutiya nga mugenda kumakinga kati gamba bannaye Uganda buli omu kati ayina kwefaako kikumalamu nga gw'amaanyi ekyo nayogeddeko nti the diversion okitegeera kati kibadde kya match n'okuba toki mu parliament of which kitutte emyezi so wamala omusirusiru yatuulaawo n'atabala bintu bino and buli we tuba tukola politics ono bwati oyina ofunayo abantu bo betuyita ba propagandist bomanyi nti agenda teekawo ekigundi and Dean is good at that Dean y'omuntu simanyi oba bannamawulire wamala kati gwe olaba wamala omanyi lwaki omunnamawulire asobola okugamba oyo tujja musaanyaawo nti oyo ne tumumala tumukwatako wiiki emu abeera aweddewo abantu bakirabanga ekyokusaaga ndoza kati ekyo tugenda kikakasiza mu kooti nti oba propagandist nze that's why I'm having much interest mu case eno ku side zonna nange ndijjagala naye ate era kyenjagala ogamba abantu nti mugenda kwewuunya naye kyebagenda okwewuunya kikino nti waliwo abantu ababadde bakyakkiririza mu bantu bano ababiri abakkiririza mu ddiini ne Joel lead of opposition naye guno omusango we guggwa waliwo agenda okuba nga takyasobola omu ku of course omu ku balina okubanga waliwo giri emisango egibadde nga gijja omuntu n'okuvamu oli n'amala n'againinga momentum asigala ng'akyatambula naye guno omusango gugenda kuggwa ng'omu takyasobola tetukyasobola namuwa we tuba tutudde wano ne tumugamba yogerako nga tuli basatu we tuba tutudde ku desk nga tetukyasobola mugamba yogerako eri abantu nekya kyenzogatako nti Joel Ssenyonyi yayingira parliament nga waliwo okusika omuguwa Mathias Mpuuga alina ekiwayo ekikye so it has been a very hard time for Joel Ssenyonyi nti akaseera ke yajjiramu kali very tricky nga opposition eri bweti kati ng'ate ono alaga nti ayagala gizawaati ate nga waliwo ekiwayi ekiri pro-Mpuuga ne wabeerawo ekiwayi ekiri pro-Rob so nze kyenyinza okugamba kiikino w'oba otunuulidde by the way Ssenyonyi byalikola mulirowooza mbu basirise naye Ssenyonyi byalikola ate ge magezi amangi gendabye to right now buli kyayogera kiwammwe mmwe sooli Dean naye kiwammwe abantu okutuula awo ne mutandika okubaganya yayogedde kino ate buli we yeewozaako alaga nti ayinza okulaga nti waliwo ekiriwo so right now akulaga nze siina kyentya tugende mu kooti abagamba tugende mu kooti lwaki nti we tugenda mu kooti awo we tugenda okwawulira kozi nkugambye kooti nga gw'otandika intro yo ogambye kooti osobola n'okuba nga wabba munnange naye giproving omuntu ono kuba muntu si kyamu okuprovinga nti yabba siyinza gamba nti Joel Ssenyonyi zanenjo era nange sina gwempolereza kubona era siyinza gamba by the way teri politician nze gwe nteerawo mukono Uganda ya leero teri politician gwe nteerawo mukono otekayo naye waliwo ebintu byensobola okugamba nti olimba kati nze waliwo ebintu byentunuulira ddiini ngamba ddiini olimba obulimba buliwa mu mboozi eno kankuwe buli bulimba we buli ddiini yatugambye sajja atuwadde dakika 35 kangire nziise namu naye ddiini owandisoose n'omuleka kyetaaga tumufune ku lulwe nga ye kitegeera ndako kirina okuwulirwa kuba Alex Wise okubalancing a story Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Okubalansinga a story omuntu ajja kulowooza nti oli tebamuwuliza naye kati kankubuulire ddiini obulimba bwe buli wano ddiini avuddeyo n'atugamba by the way jukira sente ezo zijukira we zatandika ezo okutuuka ku 1.7 billion
yasooka 1 n'atugamba simanyi 1 oba nemmeka n'alyoka agenda ku 1.7 billion. So ekintu kino Diini engeri gy'abadde akyusakyusaamu figa gwe kikuleetera okubuusabuusa. Ekyokubiri ne Diini mwennyini ayogera n'agamba woba owakana tubuulire sente zino ze wazimbamu ennyumba zaavaawa ate ogambye ze yazimbamu ate gwe lwaki oyagala akubuulire olina bu vidiyo obwo ng'ayogera ekyo Diini aba mutuufu omanyi lwaki nti buli muntu yenna ali mu kifo ky'obukulembeze alina okuholdingibwa accountable. Sikiganye Wamala. Yes. Wamala wemba nkugambye wogamba nti Isaac yagula empeta ye ya gold nti we yagigula mu sente ze yabba ku Wamala. Oli mu kifo ky'obukulembeze yabba ku Wamala n'agula ring eyo. Then ate nojja n'ogamba tubuulire esente ezagula empeta woba tewazibba zaavaawa obeera toli sure. Era mu mateeka obeera osoosa okwogera nti tubuulire esente ez'empeta ate n'ogamba otugambye sente ezagula empeta ze yabba ku Wamala. Yes. Then n'omala n'ogamba Isaac woba ogamba sente nti tubuulire sente ezagula empeta ate nga bakyogedde zaavaawa tubuulire era sente ezo ze Wamala n'ogulako ne saati kati ate n'ogamba kale tubuulire woba tewazigula sente ezagula saati n'ezagula gundi zaavaawa n'omala n'otugamba kati Diini yatugambako nti yagenda nti gundi onani Rob yagenda okulaba Ssegirinya n'asanga nga si visiting hours ez'eddwaliro erya Aga Khan ne bamugaana okulaba gundi nga bamugamba it's not a visiting hours ojja funa olunaku olulala okomewo genda ku internet teekamu Aga Khan visiting hours. Tusooke tutwogere kati ekiri factual. Olinako ekifaananyi visit eyo gy'ayogerako. Do you have any picture that demonstrates kuba ekyo kyo kunze nze kati nkyogera nga Wamala ekyo kyali kituufu nti Ssenyonyi bwe yava e Kenya olunaku enkeera yalina emipiira naye empiira gyaliwo. Yes. Yalina emipiira. Yes. Naye nze ndagabula zikifaananyi ndoza ekijjawo nedda sirina kifaananyi naye nze njagala kujjawo bigambo biri. Okay, nenga tumanyi bannabyabufuzi ba Uganda njagala kujjawo bifaananyi njagala kujjawo bigambo biri. By the way si buli omuntu kati nze natambulako ne Ssenyonyi. Okay, yamulaba. Leka Musegenya yamulaba. Kankugambe kino. Ayinza okuba nga teyamulaba. Ayinza okuba nga n'okugenda teyagenda. Ayinza n'okuba nga yagenda n'amulaba. Oba nga yagenda n'alimba. Naye kyenyinza okugamba kiri kimu. Nti ebigambo bya Diini bye yayogera bireetera okubuusabuusa. Aga Khan Hospital. Teekamu nti visiting hours for Aga Khan olabe ekikulu kiyinza nedda ndikwagala ekikulu nze njagala kulaba tumanyi Nuupu Isaac tumanyi NUP bwekola Bobi Wine bonna kizibu okugenda wali Ssegirinya ne bateekubya kifaananyi ekyo tusooke tukijjewo. It is hard si yenkola yenkolindeko their modus operandi bwe baba bagenze nti Honorable oba President Kyagulanyi agenze okulambula ku gundi there must be a picture to post on their social media. You can't convince me to Joe Ssenyonyi yalaba inga okureportinga back because that picture is nemumazo kiraga accountability. Soko okole kiri kyenkugambye ndenga gwe kifaananyi okina yamulaba si kiyina naye gwe kiyina nti teyagenda sina kifaananyi kikakasa nti yalaba so nteekawo okubuusabuusa nti teyalaba n'ekirala yakomawo ku PDM gwe yali aweereddwa ennaku ze yali alina okumalayo nti abaana bali be-exhibiting nga the Uganda Parliamentary Exhibition. Ssenyonyi n'amaliriza nga awandikidde Parliament nti sente ezo zikole ki okitegeera nti afterwards sente ezo PDM gyali afunye ey'ennaku ze yali aplaninze
kyali mu exhibition era n'alaga nti akkiriza ssente ne ziddayo. Kati kankuwe noono kye yagamba ku ekyo ky'oyogedde yagamba nti baamuwa ssente atwalire Ssegirinnya. Ate ekyo kyali kirala. Kyeŋŋamba ekyo kyo si kituufu. Anti mbadde ngenda kuwa video nze njagala kukakasa saagala kakasa ngambye njagala kukakasa nti byayogera bibadde abadde azaalimba. Visiting hours ziri zitya? Daytime ku makya 5 paka ku 6:00 evening 10:00 paka kwemu yennyini. Mbulirayo ko olunaku lwe bagamba mbu tetwali visiting day nga tebakkiriza ku visiting abalwadde. Awo weruli ekyokubiri ekijjawo kino it's not the visiting hours. Ekijjawo did Joe Ssenyonyi use the per diem as engeri yali amusabye omulwadde yamulaba waba teyamulaba nze ate ne mayiza nga mu exhibition tulaba nti yamala n'awandiikira Parliament nti per diem oyo na biki mu doing the exhibition kikakasa omuntu teyamulaba. Anti teyamulaba. Anti nze kye mbadde njagala okujjawo. Nze nkugambye nzijjawo ebigambo byayogera ebyobulimba. Kozi ye mu bigambo bye agamba yagenda nga si lunaku lwa kukyalirwa. Nakyo kisoboka. Nakyo kisoboka olw'ensonga. Anti mpaayo olunaku nga si lwa kukyalirwa. Olw'ensonga ndowooza kyandibadde ekituufu kyandibadde kyabudde. Ng'obudde bwogendeddemu the timing oba olina okusulayo ate ng'enkya olina emipiira kugamba nga oli mugundi kugamba kati ekyo kye yali ayogera nti time cause ne mu kooti kikulu nnyo kikulu okitegeera w'ogamba mu kooti nti gundi yalina okukyalira yalina okukola ki yalina okunkyalira saawa zino lwali lunaku terukkirizibwa kukyalirwa. Kitegeeza nti olimbye. Ekyokubiri n'ogamba baali bamuwadde ssente azitwalire omulwadde ne neebuuza nti Parliament buli wabeerawo omulwadde bakuwa ssente ozitwale ye bazikuwangaani. Okitegeera? Nze ndi kugamba ebigambo bya ddiini byabadde alimbanga. Ekyokubiri ddiini yava ku Ssenyonyi n'agamba nti ate kati soogera gundi Ssenyonyi oli musiyazi. Ebyo byo. So should we take olabanga by the way ddiini avudde ne mugundi avudde alituleetera n'okuva ku musango ne tulowooza nti oba ayina nnugu. Ndowooza ekintu ekyaliko waliwo n'ekyo ekyaleetamu we have paid a visit to Honorable Ssegirinnya Muhammad at Aga Khan Hospital. We thank God he was improving greatly and continues to recuperate. Naye olabawo Ssegirinnya. Olabawo Ssegirinnya. Ekitegeeza nti ku ddwaliro yatuuka naye kisoboka nti kyeŋŋamba kisoboka okubanga teyamulaba number 1. Ekyokubiri ennaku ze alina okumalayo teyazimalayo for this per diem. Teyazimalayo. Naye however ekyo tuyinza obutakitwala nnyo mukozi sente n'azizaayo. Ekyo kati kyo kyakiri yalingibwa. Kati wali oyagala ki? Ekyo kyakiri yalingibwa. Nze mbadde saagala nnyo kuzannyira wano buntu bwa ddiini bulaga bulimba. Naye ekyokukyalira Ssegirinnya kyonoza kyakiri yalingibwa naye kyenga nti singa exhibition teyaliiwo kyali kigenze bwekityo okitegeera yali ayinza okuba ekyo ndoza singa si exhibition ekyo kyandigenze bwekityo nakyo nesente nezigenda ng'ate yatambula kuki olunaku lumu. Naye olaba ndowooza tutegedde nti yagendayo. Era ekifaananyi kikyo era maama wa Ssegirinnya wuuyo. However ekyokulaba Ssegirinnya bwakugamba nti ekyolunaku naye nze nninza okuba kyabudde the time ng'ate enkya yalina emipiira gye yalina okufinalizinga nga and of which si ye yali omugenza nti ayina kutuulaawo era ne we yandibadde si final yali ayina okuvaayo. Tokitegedde Isaac
the per diem katugeze yali accounted for 5 days. 5 days. Ngeza. Nkitegereze. Kakati ngenkera scenario yaliwo. Nze sinenya Joel yagenda number 1. However, the exhibition nti yaleta ekintu nti Ssenyonyi omukubamu ekituli awo. Singa exhibition teyaliwo abana kukijjayo. Sente ezo zaali zigenze. I'm not saying he didn't go. He went. However, we don't have any picture nti yali neseginya nti kino kikonfirming nti yagenda naye ekyokumulaba kyetutali sure olwa visiting hours ne sente ze yayina okufuna yazizaayo kyekirungi kyembadde nkugamba. And we thank the exhibition. Yeah. The exhibitors. Naye era kyenyinza okugamba kikino nti ekyo toyinza kimuteekako musango. Ekyokubiri kasa yazizaayo ekyo kyaggwa. Ekyokubiri ono buli muntu gwalaba ayagala mu draginga mu nsonga eno. Wamala wabeerako kaawo ng'olaba buli muntu kirabika bagambye nuupu yonna gireeta ogitiikwamu awo kyaliko nti buli amanyi n'okugamba gundi vaayo oyogere Bobi Wine vaayo oyogere ate naawe ngenda kwogera sente ze baakuwa lwaki wajjayo omusango. And this man always abadde ye gundi bakuwadde 4 billion gundi ba omanyingo ono waliwo we yagamba. Okay, Mufunza is not directed tali positioning yourself kumulamu focus twagala tubiri ojukira abantu nga we bafokasinga ku mpuga nti wali ebitano mpuga naleeta ebyo bukatuli kisimanyi biki ne bagamba ebyo bukatuli kitubitegedde wali ebitano naleetako Buganda na wali ebitano naleetako nasoma wali ebitano oluzungu lwange lwebanga oluzungu wali ebitano ono era abeera kubisiyaga gwe wali ebisiyaga omuwulidde n'essimu tubadde tukyakola gundi ayogedde bwati nti amawulire go oyo yabba TV mukolere ki okitegeera. So otunuulira n'ogamba diini wawe nnyini w'oyagala okulaga era wawe nnyini nze Michael mu kintu kino nze amawulire gange Isaac kimanyi I don't do the personal attacks, the personal warfare family. It's none of my business. Wamala abantu abakozeeko ko naawe era saagala kuwulira family yange. Abantu abakozeeko ko naawe bamanyi nti Wamala musobola okwawukana naye asobola okusigala ku ethics z'amawulire. Sikuwulirangako nti gundi yagenze eyo bannaye amulabako okitegeera naye onaalaga cause nze yakuleeteranga amawulire nga gw'osoma busomi omanyi amawulire gigavanga ono by the way namaze nentegeera nti ekita ddiini si biliyoni ziri ddiini progress gyagenzeeko n'amusukkako ekyo ntera nnyo kiraba. Wamala nembeera naawe leero ng'oli munnamawulire munnange tuzunga naawe Wamala ne bamala bakuwa wano obwa minisita tuyinza okwawukana naawe tetuwawukana lwakuba nti bakuwadde bwa minisita mu mutima kyeŋŋamba Wamala gw'obadde ozunga naye Wamala eyakukubirako n'akusaba omutwalo kati ye minisita nedda tekisoboka naawe Isaac nja kikuwa tunuulira Bebekulu ne Bobi Wine omanyi ng'ekibawalanya simpala n'ekibawalanya ngeri buli omu gy'asinga munne progress kankuzanyireyoko kana akagondi kamu jja kunsonyiwa kano kwata akazinda aloyogerereko mukamaawo mu defending ensonga ati tebawulire bimba buuza biri mu broad daylight si byakukweka buuza biri mu broad daylight si byakukweka mwena mwe mubuuze Ssenyonyi esente obukadde 7 bwe wasasula mu kiro kimu ng'ogula ennyumba wabujjawa ababuulire era ebintu ebyo ssebo kyekyakujja ku linnya ly'abaseekeezi Ssenyonyi wali olyegombye okitegeera tuvudde ku ssente kati ate ozze ku linnya kiki ekikukyusiza erinnya okukujja tubadde asoose n'agamba mwenna abano lwaki temwogera ku nsonga eno tubadde tukyagiriko kiki ekikukyusiza erinnya ly'abaseekeezi n'ova okitegeera kangende mu maaso buuze Ssenyonyi esente obukadde 7 bwe wasasula mu kiro kimu ng'ogula ennyumba wabujjawa ababuulire era ebintu ebyo ssebo
kyekyakuja ku linnya ly'abaseekeezi Ssennyonyi wali olyegombyeko ki tubuulire bino bye mubuzaabuza eggwanga bakulu bye mubuzaabuza eggwanga teweegaana ngenda kuleeta gundi zo print out bw'oba weegaana mutogena nko Dubai kukola mazaalibwa ga mukyala wo omukyala oyo ali e Canada ne Muganda we mulamu wo emboozi eyo gy'owulira owulira ekwatagana oyogedde ku ssente oyogedde ku nuupu oyogedde lwaki okyusa erinnya oyogedde nti ngenda kwogera ku mukyala we ali e Dubai ngenda sooka mbulire print out ezigenda e Dubai yani azigaba nze kyenjagala mu kintu kino kyonna bano bonna bantu tukoze nabo naye ono takuwubisa tusigale ku ekya accountability kyenjagala era singa baira ono omuyaaya abadde ku accountability singa atandise okufuna abantu naye leero ayogera mukyala enkya nayo kakweyongerereyo owulire ebyobufumbo biba byonna kasimanyi ebyobufumbo oba mukyala wo tuwambulira nti olinayo namba 2 gwomanyi naye namukwatidde muki mu nsonga za sente zetunoonyerezaako entinda wagulawo obukadde 2.5 ekyanja 4.5 obwo obukadde 7 mu kiro kimu kati woobanga entinda bannaye ya bbeeyi naye omusajja akulaga nti ettaka ly'entinda liri kiipu okusinga eryekyanja ntinda ya bbeeyi kwana obukadde 2 zayogera wali ozijjeewa ate atugambye watunda ttaka lyawali abijja owulira wamala nze my point is tusigale ku kimu accountability professionally Isaac professionally ebya family na biki nze kati nze tugenda yo tusigale nga tuli tuba nti 1.7 omanyi ono yatugambako omanyi lwaki nze nkugamba kati waliwo omuntu kati kankubuulire omanyi singa Aspire Ssentongo ye yagambye Ssennyonyi nti walya 1.7 billion singa fenna n'okutuyana tutuyana Aspire Ssentongo atuhaire Agatha naye Agatha bwina ayinza okuva katulinde bwina ayinza okuvaayo kale tugambe singa gundi ye Kakwenza muleke waliwo ono kyaliwo ono yali yakawasa bule otuuka ekiseera noga bule naye ddiini kusajja kajja kuleeta ddiini omanyi nga yagambako konti gondi yalya 1.4 billion yagamba nti yalya 4 billion kabaka gondi Katikkiro ez'okujjanjaga gondi zo zatambula naye ye lwaki buli ssaawa abeera ono yalya 4 billion ono yalya 4 billion okugamba abantu ddiini gwenkoze naye bwina atera okuba naye era aba naye nze kati kankubuulire kino era nze si ddiini talina bwino nkubuulire ekintu kino nze akumera kinjaga nnyo kati okulaba nze ate kati kankubuulire interest musango guno nze ate kati kankubuulire era ddiini waavaayo nga gundi yalya ssente wabanga bwina amulina nga tugamba gundi yeetereeze ave mu office Ssennyonyi ate abeera okyakolamu ki must resign by the way ffe tetuli kuwolereza muntu ffe tuli ku bukakafu we tutegeera nti walya gwe wali omanyi engeri gye nali njagala Mpuuga ololeza nga Mpuuga omwogerako bwoti nenkugamba gwe kyali omanyi engeri gye nali njagalamu ono omwana Asibaga Kato Asibaga Kato nena n'ebifaananyi nga bannaye njagala ki naye we yagira bw'ati ffe tetudifendinga personality ate tetudifendinga criminality. This case ekigendo ginyumyako he who alleges must prove
We need the proof. Nze ku ngeri gye mbadde mmanyiimu ddiini n'obwino. Engeri gy'azannya wulira kodiyo kano nakuteerako. Sijja kwewuunyera ng'amulina. Siyinza kwewuunya. Ye lwaki tetumaliriza? Tumale sho. Egenda lwakuba kanziremu nkubire ddiini. Tokubira ddiini. Alex Waisa twamukubidde. Mukubire. Omuntu ayinza okulowooza nti we wanted to balance this story. Saga omuntu alowooze. Sorry, the number you have called is currently switched off. Newe nkwata bbaga yange n'engenda. Okwo kwe bayita okwejeerera. Eriyo ekirala. Atakuumira mpeera. Abatukuumire. We are going to cover this case because it has attracted the public's interest. It is a public interest case. Kati ate bannange nze kambabuulire kino. Njagala kwogera kino. Wamala leero kamuloope. Wamala muntu babayita ba diplomat. Wamala waba diplomat tonzijako. Yogera akazi okimanyi no yogera sembeze ze controller sebo yogera wamala diplomat waliwo ebintu byatayagala kwogerera ku chano ye nga ye olw'engeri nti ayina ekifaananyi kyakuumye nga munnamawulire. Wamala tagenda kujjako sitole akusabe sente. Wamala be bannamawulire bali ab'obujjajja aba Buganda nti ekintu newe kiba kibi kisabike mu ngeri y'amawulire. Ate amawulire ge tugenda mu ssaawa zino sigaakusabiikiriza. So Wamala ayinza owumbawumba ebintu bye naye nze ndibagamba kulina eggulire tugenda sabuka. The problem we have here nakyogereddewo. There is no challenge like speaking about your friend mumawulire. It is a big challenge. Principal Bobi Wine yasanga challenge okwogera kumpuga tukkirize nnyo tukkirize. Nze kati mwe waliwo bye mutamanyi nti Joel Ssennyonyi otunya n'ogaana her, but him holding a public office Dini Lubowa n'abakyaliwo. But however, there are things we are not keeping very clear. I'm a journalist atayagala bintu bya ntalo za person. I fight with a chikolwa, with a system, ne policies. Okitegeera kunsonga kankitereze mu kiringa we nabanga kiringa kubanga ndi mu office ya prime minister. To fighting na office. Fighting na muntu. Yes, kuba this fighting bikolwa ebiri mu muntu. Kuba person grudges no zijjo omuntu kumulamu muntu n'alawuza naga kati nga kino kyolaba nti mukazi wo ate bikigamba kibuuza n'ogamba ali ku cause kati kenkugambye ekyo. Nze Wamala waliwo ebintu byesaagadde nakoleeta. Yes. Koze ngambiraba naawe Wamala. Omanyi waliwo ekibuuzo waliwo we wali oyogera wano. Waliwo ka video kenina. Omanyi nze nga naayogera ku kintu nsooka n'enkyetooloola. Era otera nnyo okundaba ne nkugamba kankozanyire kano ka video. Wamala waliwo ebibuuzo bye wabuuzanga ddiini ono. Nuga iyi ddiini kino okikola otya? Lwaki oyogera n'ogenda okulaba nga palapalanyi naye gwe nga munnamawulire ababeera eri nga bamanya amawulire bategeera nti Wamala asikowalinze. Kiringa Wamala asobola okujja wano nombuuza ekibuuzo nenva ku seeti nebagamba Wamala asikowalinze oba n'obuzaabuza nekikulema okwamukula bagamba ati mubuuzizza ati ne wabeerawo ekibuuzo kyogenda okumbuuza abantu bagambe naye Wamala ategeera. So nze njagala era n'ensonga ya ddiini okujoogerako nti erimu amawulire gange ga accountability. Naye ate era sigaleetamu ne bw'oba Isaac ffenna tulina ensonga. We have all our private lives. We have things we do behind the curtains of which in journalism that's none of the audience's business. We don't want to know. However, okulekanga that privacy oba private life njiyingiramu kati ku kya Ssennyonyi ninza ogiyingiramu nga one ngeyinza okubeera nga part of the money which is alleged egenda mu privacy oba mu private life nti kwenjoyinga luxury life na biki naagula emotoka biki awo
that's when naye nga okwingira family bakazi no era point clear waliwo ekintu kimu we should stick to accountability ojjukira ekintu wetwavangayo ne tugamba bannaye Besigye abagamba mwekalakase naye totalo emmotoka za gavumenti wezinywa amafuta ate totalo ya Besigye ojjukira ekibuuzo ekyo wekyafulumira Besigye yavaayo lumu n'atugamba nedda totalo yange si kyekyo nti yiyo ey'ensambya mugikumeko omuliro anyene waayo ajja kuvaayo so ebintu tulabye ekizimbo muyaye nakugamba ekyo ekizimbo omanyi nga kya Isaaka naye Isaaka bya ssente naye woomulaba bambi ne mumu olumu ne bakiteeka na mu mannya gange naye ng'oyagala olaba obusungu omuntu twalabye gundi eya Uganda we yayidde abantu batugamba wano nze ebintu byange byonna byenna biri mu Uganda naye gundi yayidde Uganda House MP ne bavaayo abadde mu ssente zange simanyi kagundi kange baka. So this case is what I'm interested in, the accountability question. And did Joe Ssenyonyi misuse the public funds? He didn't. Like you don't have proof. According to me, he didn't. Kunze nze nange nze so akuyimirira nze kuba kati mwenu story sinza kuchejja muntu sinza bring up my personal views. I'm doing my journalistic duty. One, inti I can't stand there and then nganti dindu wa sava anti mu mawulire ogamba kigambibwa. Yes, sigamba nti dindu wa sava byonna byayogera bituufu era siga nti byandibye bituufu kiri mu court. It's now time. I'm not saying nti Joe Ssenyonyi nti either teyakwata oba yakwata. It is now a good game kuprovinga okitegeera kuba bannabyafuzi be Uganda nze sina gwenterawo mukono nze kati ate era n'abantu bendi nabo abasinga simuteerawo mukono. Kankugambe kino nze nange ngamba eno keesi etuyambye ekisookera ddala ddiini waaba yali 1.7 billion Joel tugenda kukwata Joel then tukwate yazimuwa ku nsonga ki yali abikka ki kituyambe n'okuddayo okuliviringa fayiro eyo biki bye baali bakweka osanga tujja bitereeza okitegeera nze njagala omusango gubeerewo ekirungi whistleblower eyaleese information wali naye tumuweeka akake cause whistleblower ayina okusasulwa naye bamuweeka akake olw'okutaasa obutitimbe n'obutitimbe bwa gavumenti okuyiika naye sango guno we gubanga olikola damage zo nga zobadde okola. Obuzibu bwe tulina mu keesi eno nti ffenna we have that's why I distanced myself from making personal statements. Joe Ssenyonyi is your good friend, is my good friend. By the way, that's why we're having a hard kankubuulire mu bantu bensobola at least newe bangamba nti weeyimirire nze seeyimirira ne baganda bange sisobola beeyimirira naye omuntu sisobola kweyimirira muganda wange. Okay, bwe kijja nti Joe Ssenyonyi yakwata mweyimirira bwe kijja nga yalya anti awo we tugenda okwawukanira anti nga bwe kijja nga awo ngenda kwawukana ne Joel Ssenyonyi mu bulungi ate si mu bukyayi nga we nayawukana n'empuuga mu bulungi si mu bukyayi. Abakulu tetujja kusukkawo wano, tujja kujja ne program budde embeera eno ewaffe bali mu diaspora nakyo embeera y'obudde ye tusobozesa olumu okukola program ezisukkamu emu oba nakyo naye olwaleero embeera mbi nnyinyogoze empewo efuuwa ntumirako gundi ntumirako ani ono Mordekai ntumirako omukulu Mordekai Muliisa nkwagala nnyo nentumirako n'omukulu Aloysius Matovu Junior naawe nkutumirako nnyo then nani omulala Kazibe Bashir Mbaziira mulalu mukulu naye mutumireko yasala leero oyo tumirako ku inginiya ani naye kanjogere kino abatuwa emirimu waliwo abantu
tubireke tubirako ku engineer sigenda Isaac tubira ku engineer Moses engineer olabya akaseera akazibu naye singa abantu batuwoye emirimu lwabwe sobozi lwaffe si lwe bwetwogera omanyi lwaki saagala nnyo okyanyi nti amawulire amatuufu nze omusajja yansomesa yaŋŋamba nti make sure weeteeka mu position etali desperate why you're going to reach a point bakwetedde story y'amaanyi they've trusted you the source has trusted you, you're the only person to do it nga that is your good friend. Olwokutaano luno natuukako ekiseera nga nsobola okwegaana Kyagulanyi ng'olowooza lwaki mwegaana? The safest way to do good journalism is to have fewer friends in critical positions of power. Mulaba ffe twogera bino ebintu naye temumanyi bye twefiiriza. Otuuka awantu ng'omuntu alina okuwa omulimu wamuyisaamu eggaali ate nga wamuyisaamu eggaali oba wayisa mu mukyala we nga mukyali. Leta application yetu tulabe. Leta CV. Omuyaye yaŋŋamba ng'olinga onfaananira. Oli omuvubuka ne mugamba neddanza ebyo nkola. Sikwe wagira Bobi Wine. Nkola entertainment nga ndi kumpi gamba naye nagamba okufa kumu n'okuzuukira kumu yenze. Era navaayo mukama wange. Bw'oba oyingidde amawulire gano nga toli contented with the little you have. Kati ate fenedito tetugiyina. Engineer Moses nkutumiddeko nnyo. Oyogera ddala nange Engineer Moses balaga mpakali. Oba mukubireko. Muleke. Balaga mpakalimo. Okola mulimu gwange nga munnamawulire. Katuukiro omukulu Muvawala. Dokita Muvawala. Waliwo n'ekirala abantu bayitawe kampiseewo kano waliwo abantu abali ebusoge nga balwana talenti. Waliwo baŋŋambye waliwo omukazi alwana talenti ate nze mujjukire ensitula talenti muleke oyo tomukoonako muleke tondeetera bizibu nti ate we nakwogeddeko nagenze maaso nambozi kati ndeka olabye amawulire gano ag'okuexposinga gakola ki obuzibu bwago tuuka omuyaye nga yaliwo yekka nze kati nasanga pasita Bugembe saakunyumiza yali ashutinga Isaac wanjogerako nakulaba nagendako lumu wa Dr. Serwadda naye nga record mu bitabo byennungi naye ngamba ndikugamba tewalaba abeNBS we bagenda ku ono minisita nti jjukira baalimu ku Joyce baagala ne bagenda ewannaabakooba najja wakazimba mwese baagala mukate owulirira ddala ngo good journalism comes with a cost but it comes with a cost, a huge cost. Lwakwogera bino you must make sure nti oli contented nekyolina naye bw'obeera nga amazima ga Katonda nze kyobola media houses nazivaako I no longer look for a job anoonya bunoonya naye nga eyo sijja tuulayo eyo kyali waagundi kugamba Engineer Moses banne nkutumiddeko nnyo webala okuzimba enguudo tomwogera nnyo naawe yebala okuzimba enguudo za Kampala tomwogera omusajja muleke omusajja ndisuubira okugendayo paati tu amasogera ku gwe nze njogera ku Moses boyo manyi kitegeeza okubeera nga CV oyo mugindeetere ne ziyita ku oli yenna n'akutuuka no sooka ojje si egwe waliwo kagundi nkankubuulire mukulu ebyo anti tubeera bwe tuti bwe mba nkuwa omulimu ebyobufuzi biveeko okwogera ku mukyala biveeko kati baitha wawe mutagambira nti twalya otuuka butuusi n'ogamba ekyo bakubuuza n'ogamba sijja kyogerako eyo yalya kumbe oyogera ki ku Engineer Moses bannaye akoze bulungi sina kye mwogerako kiri awo
Sina kimwogerako. That is the problem. Kakati ke kaseera kensanza akazibu. My brother Dindubo wa Sava. Nze amepaso newe tuba twawukanye bachi I don't open my mouth. That is my principle. Joel Senyonyi mukwano gwange olabanga kwegamba njamu yuwirawo omubiri bakubya obukwano byange oyo by the way kankubulire ekintu kiri mu byobufuzi amazambo byobufuzi bye Uganda you need to go very slow. Listen nkugambye sitobola kuteekawo mukono ne bagunte mambo dwapya munababufuzi naye ate nsobola okusigala kati kankugambe Joel Senyonyi wavaayo nagamba nti kituufu nalya sente nzakataiza kanabye nkuteerawo omukono bwe bangamba nti olina kyewakumpanyiza gwe wabbye awo mu kooti nkweyimirira naye bangamba nti waliwo omukyala w'abandi eyabuze awo nange seeyimirira nange we bangamba Isaac weeyimirira Isaac nange seeyimirira bakwita kweyimirira nange mwenyini seeyimirira sisobola kweyimirira